Olunaku olw'eggulo omwana Shanita Nanyonga eyabadde asoma ku Kids Nest Kabuume Masajja mu Makindye Ssaabagabo yagudde mu mwala gwa Kaliddubi bwe yabadde alagiddwa omusomesa we okudda ewaka anone ekkalaamu. Abatuuze olwakitegedde nti omwana ono agudde mu mwala kwe kutandikirawo okumuyigga wadde ng'obudde bwagenze okuziba nga talabikako. Tugezaako nga ffe naye nga tetulina bakugu abasobola otuyambako okuba nga tufuna omwana ono. N'olwaleero bano enkoko bagikutte mumwa okunoonya omulambo gw'omwana ono mu mazzi g'omwala guno. Kye bakoze kwe kufuna abavubi okubayambako ku muyiggo guno oluvannyuma lw'okubasasula emitwalo 4. Ku makya ne tukola enteekateeka ennungi tuddamu ne twesonda kuba abamu gye batusaba emitwalo ameka 4 ne tugibawa twasabako emitwalo 2 ne tuddamu ne twesonda buto ne tuyita mu bantu. Akataayi tekayise ng'omulambo baguzudde. Naye kati omulambo tukulabye era tusaba obuyambi bajja tuyambe ku myala gino abaana bafe. Omulambo oluggiddwayo poliisi n'egubajjako ne gutwalibwa mu ggwanika okwekebejjebwa. Abatuuze bakanze kulangira poliisi naye nga buteerere. Tali yamusuddeyo lwaki omwana mumuggyeewo lwaki mututeeka kambeera sente tetunoonya maiti yaffe tumaze ogizuula nti ate baagala gitwala kiki tokola tubadde tuwekakasite tuganye okola maiti yaffe tulimbye yatugambye baleeta bamarini ne batajja tebalabiseeko si yabagujja bamarini baabwe poliisi ejja. Abakulembeze abazze okukubagiza abatuuze bakiguddeko bwe babalangidde obutabakolera ku mwala guno. Sente muzigulamu bamalaaya. Mwala buli lunaku. Banange mujja mutuzimbira omwala. Sente tutula zateekebwayo zekola omwala ogwo. Nsaba mujje mukole emyala egyo muteekerewo abantu entindo ennungi wayinza okuyita nga bagenda mu byalo ebyenjawulo kuba ekyalo kyaffe kifuuka cyane Kabuuma ate tulina amasomero Kabuuma ne Masajja. We tuviiriddeyo ng'abatuuze balinze poliisi ekomyewo omulambo gutwalibwa okuziikibwa mu disitulikiti y'e Kiboga.